Yes mukasi akatolekedde kyatulese akawungezi k'olwaliro ate nga nagamba isura bayo boy Vijay Junior nga bulijjo nga bagamba ba Flavor Unit bakutuusiako semaje tulekere Flavor Unit Entertainment bakutuusiako semaje tugenda okulekera akawungezi k'olwaliro nga bagamba na Utam Productions awo begasi omwaka akawungezi mpozi ko gasi kuna ba Grand Hustle Films nabo tebabuze ku mukoro nagambye tuli kwanjula kwa cinema njaga wekanye kasema kitulekere bakayise The Trap gambye tulekere ba African Americans nga baga Flavor Unit Entertainment bakutuusiako semaje tulekere wabula kamni gagada begasi okutuusiako njaga rolabe mukasiya kanu nga baga Mike Epps yagenda okulembera abazanyi Tipti I Harris Megan Tandy nga bagamba Tena Teira wabula Stefan Bishop onabali musemaje tolekedde This Young Fry Lilo Duval bonamu neno gagenda mukutandika waliwo engeri yaka restaurant akali erudda waliwo abaali bazinga beetaaga funa ku byakulya onabagamba nti munayi fe okutuuka wano bawakoze da reservation emyezi mukaaga egiyise emabega kati ate waliwo eyajja alabika ye w'amaanyi bamuyisawo buyisa onofuna w'omutuuze abannanga ono yakatuuka ye nga mumuwadde anti woba oli food critic okuva mu New York Times naawe kisobola okutuukako sebo kabaka gwe bayisizaawo musajja w'amaanyi ye muntu atuula n'asooka nnyonnyola kye bayita emmere era bw'abalidde mu restaurant yo guba mukisa gw'amaanyi kubanga agenda kwogera buli kimu kyonna kisobola okuwandiikibwako ate abantu abanga abali commenting okujja okulya ewuwo kakati onagamba nti amanya gange bampita Sone era agenda maaso n'okubanga akwasaganya emirimu gye muzimu restaurant esingira ddala okubeereza amaanyi waliwo byagenda okunyumiza ebikwatagana ku lugero lw'obulamu bwe abasinga kye muyinza otwala ng'ekitali kituufu kati aba ateekateeka ne bamugamba sebo Shakim ayingiddewo Shakim Big Daddy ayingiddewo manyi Shakim Big Daddy mu byokulya kwatira ddala kisooka bajja yasooka n'abuuza oysters ziri luddawa kati balina osooka ova ku basigadde bonna basooke bakwasaganya ono kubanga ono singa avaawo nga kyalidde kiri massive gwemanya amawulire agenda kyogera kati amawulire agasingira ddala okutunda New York Times aba agenda kinyonnyola buli omu akifiiringe ate kasaba kifiiringa kibaseegeza restaurant yo egenda kuba ejjula abantu olwali yatula erudda ne basooka baleeta ebyenkatika mu kaseera kano kejeni yatula n'agamba oke ndowooza kati ensonga eri magida aya basi ono yateekako ne bumasozi ateekako erudda akatungulu nga kalimu ne bituluutu maliriza bulungi ennyo ne bayisawo batwale Shakim Big Daddy yasooka n'atula n'alyako agenda owulyanga ddala mubutuufu ya akamere kali massive kale bwetyo olunaku lwagenda akawungezi koolwo lori yakwate kuba najja erudda n'asikana Big Chef agamba nti wemaliriza ano ngenda kukwata bukwasikubo nsooka envuga enzireka nga bw'omanyi taata bwe yateranga ogamba tewaliwo ngeri ddala okugyako kubanga okivuga bw'otyo agamba nti omulimu gw'okoze kubadde musufu akawungezi k'olwaliro olaba ne Shakim asiimye anti munaye ntuukiriza bibyo I think it's time we started executing yours. Ndowooza ke kaseera naawe otandika otuukiriza ebibyo Up at Bentley's in Los Angeles. agamba nti bagenda kugulawo restaurant endala ey'amaanyi ku side y'omu Los Angeles You to be head chef. era twagala obeere nga gwe head chef okakasa Alright. are you being serious LA. mugenda gigulawo mu LA Hell yeah. Los Angeles hawoze siina tagali Alright, good. Now go. Enjoy the... kale kwata kubo genda osiikana ab'ekika When you get back, it's going to be full steam ahead. gwe wookomerawo kimanye ntugenda fuga 9 ku kinnaakyo Straight ahead. tugenda kubeera mu kabaati kona ataani aganye Don't you drink yourself to death before you can give me yakwate kuba asobola asooka keeka abala yagala kuddako kannaku nga ziizo nagambye tuli kwanjulako kuba kayise The Trap njaga weekanye tuli kuba African Americans Shafik for Service Center mpozi kwa gaseko ne Tender Bridals Ivan Kalan Sports Center ne Ike Music za Plaza rodi yakwate kuba navuga najja yajja mpona magezi You gonna give me a second? What's up, man? kali gwe story kyogenda kunfunira bye neetaaga oba nedda ko totandika
Where your sister at? kati soko mbuli mwanyoka aliwa And some other bitch. mwanyinaze yagambye tagenda kwesembereza mbusimanyi wali oyagala kozesa credit card ye ne musego mulaba mu besente ze You still on that bullshit? No, nigga. agera okuza amaaso obusente bwamwadde nga si bwebwe gwe fresh kid Ain't no motherfucker 10 aka kasente kompadese bwe tekasobola kugula nsawo ya drug eno owulira to be in school. oteekerwa nakubeera ku ssomero Sunday. leero sande School? sunday school monday school Oh, you and your little nasty ass sister need Jesus. Hey man, gwe ng'ogasseko ne mwannyoko mwetaaga yesu You. genda osome go fresh kid fresh kid tayagala soma abeera mugula drugs gwe You out? ate sooka ojje wano eno jangu Beating ass Dutch, man. That nigga's the worst drug dealer. kakali ne erudda waliwo seyingo ogasseko ne baseyaabe But hey, man. babeereeyo mu gaafu emmanga What's up, Goolie? kintu kye babeerako kibeera kimu kyokka kunyumyako abo ababayisibwa aba balinamu katooke Yeah, if you get paid for it, you ain't get paid. oyo omuyaaya atunda draga n'afuna sente gw'olina kyofunamu seyi n'agamba sibo nze nziba nziba abayaayi ne mbajjako sente This nigga said, ono seyi talina makulu gasiya mbwa zakukya wayi What you mean? kikyotegeeza no, the old ass lady. omuntu gwe wali obbye n'ofuna ky'ofunye wabba mukazi mukadde temumanyiira ziba teziruuse egaali yajja loli yasembera Check this out. agenda okuzza amaaso okulengera sokolengere oyo si omuyaaye sone yali abeera wano ku kyalo mu gaafu In with ready ass son. katonda wange tufudde oyo ye muyaaye Kicked up top shelf, ain't man. yafuuka wakabisebo be bamu ku bafumbi abakyasinzeewo mu kibuga bwe tuwuliranga Hadn't been home in almost a year. agamba nti okusinziira ku bbanga lyabadde amaze nga tali ku kyalo kumpi mwaka mulambirira Need grave right now. yali tasobola kukikkiriza ng'akomyewo ekyalo kyefaananya nga bwe kyagala Yeah, I ain't really in the mood to get. balina restaurant yali ya maama waabwe I get some chicken, please? njagala nkoko Out of chicken. nagambye enkoko eweddewo naawe Chicken shack out of chicken. kijja si okuba nga mufuma nkoko yokka nebanga eweddewo Just a shack? ye Just a shack? gwani gwe yasamirako Bounce your fake ass over jja wano akatoffaali genda eri ku jjejje jojjo gijja ani aganye wama soko olindeko bw'oba oyagala nkoko nze nsobola okuwaayo ekifi azironga zikasompa ku byakabi the stop. sinikira muli ebinyo tomanyiira kale n'olaba oyo bamuyitako jja gaasi wayi musoke mulindeko musege wange wuyaze siyo manyi amanyiira nnyo mwana sora ekibebi sikyakutegera ennaku zo tokyandimu No. togenda gula ne kasidi kono sirabye engula tomanyiira basekerera seyi downtown ne bwonoogira ojja tuka ssebo ng'oneetaaga Sir? Not your job. gwe seetaaga mulimu gwo naawe tomanyiira mama gyaliwa Where's Mama J? mama gyaliwa Where's the manager? manager aliwa kale mpitira manager kale Dad! gwe be Dad! oyo sebo naye ali ku kawunta ne muganda wange onagera okujjanga bulazo we anti ogamba kibaaba My little brother. What's soko lindeko going on with gweki ekigenda maaso ne restaurant ya mama laabwe efaanana noddira musega atalina makulu n'omuteeke mabega wa kawunta gwe soko linda ali ku simu linda akulindaku wano waliwo amanyiira You calling a motherfucker? gwani gw'oyita musega atalina makulu gwe mbwa gwe tomanyiira Tell you motherfuckers a motherfucker. saagala nze muntu kuva eri kutandika kummanyiira owulidde That's the right Okay, that's eno restaurant ya maama restaurant ya nyokonyoko taliiwo man's chicken. restaurant sebo ya bba wange ffe tutunda enkoko Chill. Yes. yes ffe abatunda enkoko alina enjogera gyayogera alinga ayogerera ku sepulingi mulengere Hey, let's not do this. alo Let's get out of Yeah, here. you walk your out. sooka omugye wano alinga atambulira ku buyungu mugye wano Gotta fuck it up real good. gasiya mbwasa ku kyalo Go ahead, do it. kuno yakwate kubona amufulumya ebweru Nose all up in the air. anti legera abooluganda Here, man, I have a job. Quit, man. mwana nze nyina omulimu sisobola kubeera mu restaurant eno Hey, man, I got. nteekeddwa okgenda maaso n'okola emirimu egy'amaanyi So I guess New Orleans. era ndowooza New Orleans yakulya kati ffe tokyatulowoozaako obumugafu oli musiru Really, man, I talk to Mama every week, and she ain't said nothing to me about it. yagamba nti akaseera akayise magamba ne njogera ne maama naye ate maama adi taŋŋamba nti mulwadde No, anti omumanyi I'm finna tell nobody she sick. ku nsi yaka talina gwasobola gezaako kugamba nti mulwadde Jolo. akyesigalizanga ye See, genda oba ogenda And I'm finna go see her, man. T kaŋŋene nsooke munoonye wa gy'ali got some business to take care Oh, of. do you? nze ndi mukwasaganya ekifo To make this your business. Yeah. eno gy'oyita bizinensi eno olinga addukanya ekiki I'm finna get the roof fixed. akaseera akayise mabega amadde ntereeza luufu Fix behind the counter. tereeza luufu era emabega wa kawunta eyo musego ogutalina makulu yakwateko bwe naavuga agenda asobola osisiikana nyaabwe mugambye maama mulwadde ate nga bumanyi maama ebiseera ebisinga ne waaba mulwadde aba tayagala kubaako gwagamba bagenda muluka ya polisi yamusaba pulling over nayitawo n'asooka parkinga pembeni eri yakwateko bwe naavaayo
yajja njaga wekanye Hands on the steering wheel. ngenda kusaba emikono giteeke ku steering Steering wheel. already giri ku steering ofisa bali babiri akire kuza amaaso Is that shit supposed to be funny? ddala mutuufu ebisiekeddwa okubeera fani Y'all can't just be pulling people. temuyinza tandika siba abantu nga temulina kye mbagamba They're all on edge and I ain't even do shit. nsi sina kyenkozi kyokka anti munaye sasha yagambye tukusibe gamba ki Mighty Morphin Power. ogamba ki Mighty Morphin Powers It's Officer Powers. nafuka officer Powers kati baba Uniform. uniform yo nga sigiraba apron eriwa totandika Anyway, wama changed since graduation, huh? You agamba nti yasembayo okumulaba nga bamaze okutikirwa okulaba tetadda mumulaba storage yeah? bulamu butambula butyako no bulikiriya Well, Sonny, Yeah. gamba kisani how long you in town for? kati ogenda kumalamu bbanga ki mu kibuga kono si nnyo You know, I'm gonna call you if I can get you to give me your new number. singa osobola okumpa enamba yempya kooli nsobola okukubira kuba enamba yange ogiina eriwa 1-1. 911 gwe kasita okuba mwenda emwe munobaga weetaaga sasha okitegeera kaali kantuke nga bakyasoma nga akyabeera ku kyalo naye waaw Any day she could. akoko ne bwe kansiba siina tagali ne bwe kantwala ku polisi amoke gwe ssebo Fuck. olaba atudde erudda bamugaa gwe ssebo Thought you was in the clips. I have you know that KP ekindeese wano kepi ssebo ye yantumiza ye mwennyini your fucking ass. kati then fuluma egaali okola kyawuvaayo ne mwana batuma oba mweyita ki eno no waliyo ennyondo aya ali ku saidi ze naggulu waliyo ennyondo ekaaba olukaaba nasooka azihujjamu awo 1212 wewe gasiya mbwa za ku kyalo kuba paka nayitawo nagwetali maali kudusi Decent right there. mwana I got hand too, KP. yagamba sebo nange ninamu nsobola okanyogoyo bw'avaayo nze nzirayo agenda okuza amaaso oli tebamwokya buleti ate bamusekula buleti yesu kristo katonda Now we're good. naawe katulyoke ki ekigenda mu maaso Oh, wait, you had next, right? anti ogambye gwaddawo mulinga jasi lubadde lwali Cool, man. lubadde lwali ndikiriya I can't do nothing, man. My knees. tiwali kyensobola kola amavivi olwedde gatandise okunyengerera gannuma ne siina na bulungi omutima mulwadde I'm glad he got one in, though. ndi musanyufu kubanga afunyeyo emu wano eno Over money, you know. osegeera How you feel about taking over his inventory? kati olabye otya singa okwasaganya emirimu gye gyabadde akola Nervous as hell. Real nervous. yamugamba bwe bituuse kati nfunyemu okutya You've been asking me for years. akasi akayise mabega obedde onsabanga onkolere kati nkufunidde ekifo osobola okola tewali aliwo atowooza simanyi otidde You can run with the big dog. eitha okola naffe You can stay under the. oba si kyobeera wansi w'ekinnya Stay on the port. andi kansigale wansi w'ekinnya siina buzibu naye sigenda kukola nammwe kweyo enkola I don't think you get it. olabika tokitegeera keŋŋamba ono bamuyita no kepi I think he gets it. kyegamba kiri bwe kiti Look, you move weight yagamba eitha okola naffe or you move nothing. oba si kitokolerako ddala nze bambita si papa wulira I don't want to see your face. gwe saagala nakuddamu kulaba feesi yo bulijjo ayagala omukolera naye asiikanya waliwo gwe batta I ain't seen si papa nze siina kyendabye guge mazima olaba ndina muzibe kekino mukasi akarodi yavuga eggaali n'agireeta n'asooka agipaakinga pembeni maliso gipaakinga pembeni n'akwata ekubo n'avaamu yajja asobole ogezaako siikana maama kigambibwa nti maama we mulwadde kaseera akayise mabega bulijjo agezaako okwogerezeganya naye nga tamufuna kiryaseera waakwata ekuba gye bulambalamba Mama! yajja kwe kutandika okuyita maama maama Ma! maama Mom? maama yasooka n'atambulatambula ekifo kyonna ayita maama ayita nnyina tamuwuliza maama oliwa maama kuume maama abadde mu kisinga abadde yeekola ebyalagirwa kakati maama va wano gasi agenda naawe abadde sebo abadde yeekola ebyalagirwa yeekuba neziserefi
baba naye si mwangu si wakuzajja ono yakwase kubona jeruda kyava sooka asirikirira ziba teziribusa maama yajja Jesus. omaze n'ojja maama Yesu Kristo banange Find that you out here fighting in these streets. You calling me a hoe? simanyi ompita komando This belt. From the looks of things upstairs, you've taken off too much. yajja n'amusimba akafumito How come you didn't call? kijja si okuba nga tewankubidde essimu kuntegeeza nti nzija You You want some sweet? mane njagala kusurprisinga see, you don't have to. kufuniye kacyayi kuye tewali tabu maama maama You know, I went by the restaurant. omanyi mpitiddeko ku restauranti All run down. restauranti yeegudde He needs time to figure out things. anti munaye mutowo nga bw'omanyi yeetaagamu akadde okusobola ogezaako otegeera kikyalina okukola They say it already looked like a trap house. eri efaanana nga kifulukwa They ran out of chicken, mama. n'enkoko yatuuse essya n'ebaggwako kyokale nga chicken shark Yes, that's probably part of the problem. yajja n'atuula waali Let's tell you I was sick. Yes. ndowooza bagambye nti ndi mulwadde akyagambye nti ndi mulwadde ko n'obutereevu Say anything. naye ate kinewusa okuba nga toyagala tugamba They get a little dizzy, but I just take some Robitussin. tewali tabu oluusi nfuna ku ddagala Nothing to bother you with. mba saagala kuteganya na nsonga ng'ezo He seen it. maama gweokumbulira ekiba kigenda maaso mu bulamu bwo tekuba kunteganya munnange Have you run in that restaurant yet? kati restaurant erisooka ombulire gwe mukulembeze waayo Subject on purpose. Okay. kale But since you asked okusinga nti obuuziza ku ki restaurant and they asked your boy to be the agamba nti waliwo restaurant gye bagenda okuggulawo era bansabye nze mambeera top chef layira walayi You know your granddaddy would be so proud. jjajjawo singa abadde wano yandibadde museefu munnange what about you? Listen, kati ate gwe I am fine. ebyange tiweeryakira nze ndi fine siina nnyo tabba siina nnyo mbwa Do this. kugyako waliwo kyembadde njagala kyembadde maze ebbanga nga sikola Tell you. yamusaba bwe kiba kisoboka bajje bakikwasaganye bombi jangu ekintu ky'okuwona dansi abadde amaze ebbanga bakwateko ne batandika okuwona dansi njagala weekanye yazaala abaana babiri bonna zisa eddume yazaala abalenzi babiri naye nga baagala okukamala Glad to be home. kaseera kabadde kawanvu munnange Just talk to him. We was having a good time. Now you got genda okwateko bosiika ne muganda wa lisi yogeramuko naye ko nti tufuna akaseera akalungi atongoba yakwateko bo n'afuluma ebweru n'asooka abaka omupiira gwa bako ono kwe ku kyalo we yakulira balinawo neiba Johnson. anti mukya Jensen agamba ki aliwo neiba naye neiba sebo zekwa naye Okay, guys, look, it's sunny. sane yakomyewo ku kyalo sane ogamba ki baana bamumanyi bamutegeera zibadde ziri busa mutowe najja mutowe sebo avuga emmotoka labwa byagikola agiretolera mutalagalayo banayo muyayi beera mu kuvuga mmotoka za kabi Hey, Miss Johnson, anti mukya Jensen when you gonna let me smell that? ndambutuufu nzikiriza ddi nkweggalemu bannange Give me my damn. leeta omupiira gwange naawe tomanyiira Look, I tell you what, you take kankusibe porch and you hit. bw'oba osobola okuba omupiira ogwo waggulu mu kasero ngenda kuwa restaurant the rest. maama ndowooza olaba Mama- kati wuno asibawo restaurant agiteeka mu zaala Shit, he's snitching, mom. kati ondoopa mbwondoopa kati abayi mulekeraawo katemba nammwe kanyuga omupiira naawe oba okukanyuga yo oli kusaidiyani gwe naawe maama Acting like a little bitch side. That's lekako abanga kamaraya naawe oba okanyuga omupiira gukanyugeyo Already. genda okakana nga sebo gutuddeyo come on. kati ate ne bagenda bagulwanire I'm sit that leeta ass shot. bwabuka n'agumugyako buli kaseera baba bayombagana Out on your ass, boy. olaba toyina makulu kati wano mba nkusala nenkusala He fell. kakana aguyisibwa agukubya ebbali maama His mama. maama agudde nno ne basooka badduke basiika nenyaawe mukazi wattu embeera gyalimu si nnungi Get up, mama. oli atandiseko aba maama alinga afudde akaabidde wakubiddewo emiranga bamuyisewo ne bamuteeka mu ambulensi ne bamuvuga bamuyisewo bamutwale mu ddwaliro I got that dizzy. I just passed out. yagamba ekizibu kyenfunye ngenze nenfuna kamungulu zokka kana nga nzirise Penicillin.
and then it's gonna clear up. Olabika olina gonorrhea maama. And will you just Weetaaga penisya kuba nange nafunamu ku gonorrhea ne nfuna naye gwe biki byoyagala. talking? Mbu gonorrhea alabika yamujja ku kiri ekisajja ekikadde kyamukwabula. I ain't going out with that man but one time. Oyo omusajja naawe yanneggalako olumu n'alekerawo taddanga. What that boy talking about? Listen, Ye kiki? it's stupid. That doctor finna come in here. Because some Yabagamba saagala kuddamu kulya nga mwogera ebyekisi kubanga omusawo agenda kujja. Musirike. They made her cut. It just makes stuff worse. Sirika naawe. Musawo yajja. Hey, doc. Wamugamba ki musawo? Kiri kitya? Speak with your mother alone. Bali njagala nsooke njogeremu n'ennyammwe nga temuliiwo. Now they can. Baleke bano batabani bange. Kyonna kyongamba kyetaagisa bawulire. We got the results back from your body. Results zikomyewo tumaze okwekebejja. Positive for adductal carcinoma. It's a form of breast cancer. Nga bagamba nti alina kansa w'omabeere. Oh, God. Katonda wange. she gonna die. Agenda fa. Dad, would you pull your Tagenda fa naawe weetereeze. Up and let this doctor. Sirike bannayo omusawo ambuulire. You know, it's gonna be a little hard to process. But the prognosis is good. Yabagamba ebiseera ebisinga nkimanya nti kitera kubeera kizibu naye Alicia ekirwadde tukirabiddewo ng'obudde bukyali. Tugenda fuba nga bwe tusobola. It's a few more days, okay? Yagamba tewali tabu kali. Questions you Bagenda sooka bagire nga bakola test. Bwe olina ky'obuuza. The car. Lwaki kaadi ogiwaddeyo? Kaadi wandibadde ogiwanze. The one's supposed to be. because I was the closest. Nze mbadde okumpi. Buli kaseera babeera mukaayana. Laba tabu. We sorry, doc. Wama kiryoke musawo kiryoke. She wasted the lady time. Katonda wange. Look at what you did. Mom. I'm so scared. She's gonna tell me I had lung cancer. We can always get some new titties, but you can't get no new lung. Laba nno tagali. Be okay. Everything's I gonna be know, all right. baby. I know, son. Kill that old man that gave you that. We bituuse kati olina mukadde yakutaddemu kino ekirwadde ngenda mutta. I'm gonna be right back. Ngenda kudda tofaayo, ngenda kudda mu bbanga tono. Why you gonna tell Sonny some mess like Naye kati lwaki otandika okwogera ku basajja abannegadde mu maaso ga Sani? this? Ebyo ebintu tuteekeddwa byogera naawe. Yajja. Check this out. Sooka olindeko. I was just back here and I just remembered something. You Yagamba nti bwe mbadde wano nyina kyenzijukidde. ass towel Ojjukira mu biseera biri ebikadde wagera ne weeteekako akananka jumped off the roof n'obuuka okuva waggulu nga weefudde Superman okugulu ne kumenyeka. and boo-hooing and N'otandika okaaba n'onyiiziira n'oŋŋaŋala. Remember that, but Weebale kujjukira naye. it was you, Dutch. Bwe mba nzijukira yali gwe Daki. Sinze yali yagala okwefula gwe wali weefudde Superman. Okugulu kwaliko okwamenyeka si kwange. Wamma okwa ddyo. got it. Nzijukira omanyi ntera nnyo okunywa akayaga ne neerabira. Trying to make is we've been through a lot. You know, mama's going through some stuff and Yamugamba sigaanyi tubadde tulina ebizibu byaffe, maama alina ebizibu bye kati. it's gonna be all right. Nye totya buli kimu kigenda kubeera okay. Now you told me that. By the way, ekyo gwakingambye wali nti buli kimu kigenda kubeera okay nti ye. Yeah, man. Nkitegeera bulaja. I really appreciate you Nsiimye nnyo coming out here. okubanga ofudde gy'ofudde okujja wano Something okuŋŋamba kyegambye okusobola okunkonsoolinga. is absolutely genius. Ekyo ky'okoze ky'amagezi, olina amagezi mwana ggwe. It's gonna be okay. Buli kimu kigenda kubeera okay. Mbw avudde gy'avudde okujja omukonsoolinga naye ng'akozesa ebigambo atoledono by'adde amugambye. I'm not here to console me, man, because if you're trying to make me feel better, this shit's going horribly. You know, I just gone back in there. Kale kankwate ku nzireyo nsika ne maama ko neera ddayo. What? Ddayo genda osika ne maama. N'asigala kafwanga. Kali yeebuuza ngenda kikwasaganya ntya. Yakwate kuba najja awulugumya akafwanga. Hey, sir. Waaye, This is he. anti nze Nah, I don't know. simanyi. I don't know when I'll be able to be there. Simanyi ngenda kutuuka mu budde ki. His health condition, sir, and unfortunately, Yali asazewo asooka akubire babbosi baabategeeze. I keep you informed. Nja sigala nga nkubulira ebisigadde munnange. Kale. Bano no bali eno bali mu kufa nsi kuba boogera biki. Maama ne mutabani wo omuto bamanyi okubeerako mu byekisiro ne basinika amannyo. Naye gwerekerawo okunsesa kubanga ogenda kunkutulamu omutima. Mukimanyi nti omuntu asobola obbawulira ng'ava mu elevator ku nseka gye museka. About how Kiki ekibasesa? gained a bunch of weight for fences, and I told him
don't care. Abadde akyanyumiza Denzel Washington musimanyi ayinza ogejja. Nze ne mugamba ne bwagejja neggala tekirina buzibu. Maama nammwe ebigambo ki ebyo bye mwogera? Ate no bo bibanyumira. Ebyo ebigambo mulekerawo mubirekerawo bannaawe musirikeeko. Wulira. Anti maama yanzise enseko musebo ayinza okumulekerana. Strangest thing though, I just get off the phone with the people in LA and they mbadde naakamala ova ku ssimu ne baboosi bange mu LA. What? Era ne baŋŋamba nti nsobola okuextendinga time yange gye nzize eno. restaurant together, so kati mbagambye neetaaga nkujjanjabe ne restaurant ngiteeketeeke. yeah, mama. Kituufu ogenda kusigala It's nincompoop. kubanga ono omusiru tasobola kwasaganya restaurant nyino giddukanya. Reunited, man. Kisuufu okubanga ozze mwana era ddala I may have kati twadda ku restaurant agamanyinza okubanga ensonga zange nazikuliriza kubanga ekisuufu we nagamba kyefu wange nti sigenda kudda mu Los Angeles nkyalina byenkwasaganya kyamunyiga special that with my ninga ekituufu kyali nali sobola gezaako kuleka restaurant mu mbeera gyerimu ng'ogasyeko ne maama. Eno restaurant kwe twakulira agenda okussaako monitor lwoli se baabeera eno mu biyungu nga yeggala bakozi kale mwana. Okay, listen up. Kali yasooka n'abakuŋŋaanya abakozi abaliwo sofa. Chief in the chain. Yabagamba ngenda basooka mbannyonnyole waliwo ebigendo kyuka. The chicken joint. Kojja gaasi ali wali akuliriza. Oh, goddamn city. Okay, thank Lindako ngenda kusaba ekintu kimu. you. No hype man for this. Seetaaga hype man ku nsonga eno owulidde. Musisi seetaaga hype man bireke. Now, Kaakati we get back to being the most respected. tugenda kuddamu tugezeeko okuzimba restaurant eno ekifo eky'abantu abafumba enkoko eyali esinga okuweebwa ekitiibwa. And another thing, Mpozi n'ensonga endala none of you ku mwenna dress me teri agenda tutandika kumpita Sony the same. oba Mr. Sunny. Matter of fact, I tell you what, Amazima gali nti temubaako kye mumpita mundeke. dress you, and when I do, Nze ngenda okwa dressing ate bwe mba njogedde naawe fun with your shit. olina kurespondinga ne chef. Nze chef oli n'awanika omukono. Obviously not. Kirabika gwe nno tobiwulidde bye oba tutegedde kiki mbadde nkuwa zino ssente. What's this? Zino zaaki I borrowed some money. omanyi nagenda nenzijjamu ez'omu register nenewolako kati mbadde nkomezaawo balance nja muleeta mujja ne ssente za bizinensi muzijjamu gwe nkugobye you are fired. Omugobye olina kyoyongerako gwe mwana bagobye tandika tudde eri kabulaza akwate kubajja mu ddwaliro asika ne maama Back to take over the rest. agenda okuwulira You know, maama waliwo abaali bamukyalidde but ng'awoza kimusanyufu okubanga munaye mutabani we yakomyewo. Omanyi kale siganda Daki mulungi naye mutabani wange Sone yalina obuvunaanyizibwa okusinga Daki. Bintu ebisinga yasobola obikwasaganya naye atoli talina. Alinga agamba talina magezi talina kyasobola kukola. Kayino yawulira eddako. Mbusina kyensobola kukola naye maama ono ali siriyasi. so did Jocelyn sang that hour on the spare? Yakwata ekubo ne yeetooloola More high jokes. ng'amaze okulya ebimwogerwako. Yajja asika ne Kepi. KPZ. So you want me to Duli yagenda yavaayo ng'agamba emirimu tajja gisobola okusya ku ngeri gye yalabamu abakozi kye babakola. Niye olwaleero agambye push the weight for you? maama we bw'aba agamba mutalina makulu alisi kaafune kyakola. Yajja asika ne Kepi. Say that shit. Si papa afune engeri gy'asobola okwogerezeganyaamu naye. KP, my mother's sick, man. Mwana Kepi. Nah, I ain't gonna believe that shit either. Nene bwe naayogera bw'atyo tajja kunzikiriza kale kanfune engeri gye njogera oba njogere nga ndi nomo. Yakonkona. Boss. Ono ye yaggulawo sole ki mwana kabulaza. Ogamba ki my boy. Mr. Reginald, may I help you? Olina kye weetaaga nkuyambe nakyo. Nze kulaba Kepi. Kepi. Young Master Phillips, this way, please. Bw'oba omwetaaga then ngenda kusaba yingira nkulage wa gy'ali. Yeah, the party getting Laba ekiri munda si waliyo kapate kwolwo. up and Pate k'abagagga. love a lot of Wa. Honey Boo Boo ain't got shit on. Naye mbutuufu gwe nkulinamu ekika. We bituusina gye ngenda kweka ssente zo zonkubulira. Wandifunye bizinensi mw'osobola okuziyisa kati ssente nnyingi. Slow down. Oba si kikakkanya mu bizinensi. Kikyotegeeza nzikakkanye. I said I'll handle it. Yamugamba tetusobola kwekakkanya mu bizinensi eno. Kugambye njabbi kwasaganya. Leka kuwoza mbu simanyi. Wama ogamba ki Lord Mayor. Man, this looks good. Ate bino birabika biwooma. Wow, kino nga kya bino biki bye muli akatattira omwereere. Mary, you need to come down.
omanyi tubadde road mayor mu kafo kaffe kali ebise bisinga abaayo tubadde tusabwe kibasooka nawe wandiyitiddeyo. I gotta make it fair, right? Okay. Bwe kiba bwekyo then njafuna akadde mpitireyo. Abaali wano sipapa ne bamugamba nti omuyaya ali mu nnyumba. Agenda okuzza amaaso okulengera lindako kanzije mumpemu eddakiika 2 ngenda kujja. And you had to take the knife and come down on you a white girl, you don't know nothing about Goli mwana mweru tosobola kutegeera byenjogera bosi agambye oyo muleete. Johnson, what you doing up in here? Gwe story kinaawe kikyokolera mu charging gwe gyatugende. Bamwete. What are you doing Ni kati gwe kiki kyokola ku pate yange? on the offer? Remember the offer you had told? Mbadde njagala gendera ku ofayo gye wali ompa offer ogijjukire gye waŋŋamba. Natuddeyo ne mbirowoozaamu. Brightest bulb in the box. You know, if I'd have known this was a player's. Singa nategedde nti negenda kubeera players ball. It's fucking crazy. Nandize nga amaze okwekolako. Lodi mayor ali wano osinika binyo. Damn chief of police, the mayor? Plus, didn't Waliwo ne chief of police. Nyina business gyenkwasaganya. We. I am sure. I told you I didn't want to see your face. Nagambye saagala kuddamu kulaba face yo nateera. I should kill you right. We bituuse nandibadde nkutta busi. we was cool. Don't kill me. Naye munayo mbadde mukaka mutonzita. Sirika. Sirika. Saagala kuwulira ng'ofuguma. Yajjako kooti n'agiteeka erudda. To the varsity. Can I speak now? Kali nsobola okwogera. Yogera. Why the change of heart? Ki ekikuleetedde okwekuba mu mutima? I got sick, and the doctor had me on Mucinex. It was great. Yagamba nagenda n'endwala. Omusawo n'anteeka ku Mucinex. Mucinex akuleeta eminyire gya green. Osegeera. Mucinex bateekamu musi ng'ogasseko ne tamtams. Tam. A pound, man, pound a week. Kati onoosobola otambuza pound week. Pound. Already sold. Eyo pound already nagitunze dda kati gwerinda ssente yo ssente yo gy'olinda pound eyo yamaze okuvaawo. Aunties, her friends be coming home from work. Yagamba abantu bangi abayinza okwetaaga drug ate nze ba client nyina mudidi. Gwe ekyo ky'oba omanya. Ti wali kisobola gana tambula. Kale bw'eba pound emu ntono nkuwe 2 oba 3. Tugenda mu pound 3 koma ku pound 2. Let's just deal with the 2 zijja kutambula naye 3 nedda. Kale. Okay. Yamugamba kale tewali tabu. Take him to the back, make sure nobody sees him. Oyo muyise manju saagala babe wamulaba. Inamwe mwandindesi. Hey man. Blaza. I won't fuck you. Sigenda ku fucking up. Fucking up nje. Do you honestly? Simanyi otegera business gy'oyingiramu nange. Goloza nsobola okukkiriza omujje nga go fucking up nje. Tekiri. Very, very dangerous game. Guno omulimu gw'olimu ssebo gwa tabo kamala. Don't fuck. Nze yandibadde gamba don't fuck up yourself. Gwe kyoba omanya. Let's tell you about that phone. You're fine. Gwe nkugobye oli ku ssimu genda. Gwe tosobola kungoba ndi mulamuwo. Ye ng'otandika otya okungoba. Nkugambye nkugobye tonkooya. Kati ogenda kola ki? Ye bannange gwe naawe tokola wano tomanyiira. Genda ofunemu akadde oli tasukumya oli. Yasukuma musege engumi n'ekaawa. Ngumi n'esooka ebalukawo mu restaurant awo. Ngumi yatandika ngumi ekayi. Wayi kansooka enkwate. Sekula tugende Seyina ali mu kuwaga. Sekula twolekere sekula tugende. Ono yakeetikanga nsawo ya bumonde. Ne kadda ne kamwambalira ono. Don't kill him. Mwana tomuta. Mumugenda kutta value y'ekifo kyange. Kikyotegeeza. Mbwaddukanya business ate we bakwatira obutambi bwabwe. Ziba tezirebusa officer najja. So I was surprised when agamba nti polisi bwe yajja nali so surprise. Ate mukasiya ke kamono yali yakatuuse mali gye bamuwadde ate nga polisi ejje. N'agamba tufudde bagenda kukwata nayo. Abamu bayiseemu emmanju polisi egenda kujja. Yakola yagikanyuka mbuto. Enjaga yagikanyuka mbuto. Mwana nakafune mali ate polisi. Kati ate gyagisudde olowooza tebagisiika. Yagamba abantu nga balabe banaye. Engumi eri wano. KP gonna kill me. Bwe bituuse KP agenda kunzita bannange. Yitamu gwe tugende. Oyo si bebi wange gwe batwala tinka. Batwale. When you get out the pound, to jail. You take your Mwana bamutute bebi seyi agenda ataase bebi we. yeah, helping me though. Ati we bali kunyamba ku kino munnange. Yeah, look like We bali kusiima. cut out for me. Yeah, you do. Baabano. Bright side, it looks like you're going to be around a little bit longer. Yagamba ku mulimu agenda sooka aveeyo kabeeko byakwasaganya wano. Nakya n'amugamba ekirungi kya byonna kati ogenda kubeera wano okumala ebbanga at least.
nange nja kufuna omukisa okubanga gukulabako. Boss of the hot dogs and onion rings, frosted on. Just like the old days. Like old times, huh? If I'm nga bwe twateranga obikwasaganya mu biseera ebikadde. Yeah, I'd love that. love what? Try. Kiki gwe kyoyogerako? Just having a personal conversation. Just bali tunyumyamu kaboozi kaffe noono. I'm just working over here. Then nze mbadde nkola gwe oli wano onyumya mboozi. Ntwala emisego oli mu mboozi kono kakkana. So he's a little protective of me. Omanya ali so protective. Ali protective. Nkulaba yenna akweripako. Leeta nkuwe namba yange. Ngenda kuwa mobile number yange. Hey. Why? Sirika naawe muveeko. Incredible. Oli muveeko tutekaleka kwesiba ku nsonga. Okay. Kale ye namba yange osobola okunkubira ku eyo. Yeah. Shut up. You so Tutandika naawe tutandika. Sonny. Sirika shane sirika omusaayi ojja munyiiza. Ate nga patana wange. Okay, go. Kale genda. Yajja munda mu restaurant. We still open. Kali mu abasiru mukyakola ki? Congregate and socialize, y'all. Muve mu byokudda mu kiboozibozi mutandika okola emirimu. Hey man, you just Ate gwe naawe omuviiri gwe. Leka kwefuula mugezi kusinga. Genda mubeeko ebyo mufune ebyokukola. business. Mudeeno bizinesi gye tulina okuddukanya. Together, we still open. Hey, drop some more chicken. Ate muteekemu n'enkoko musooke mugyoke. See? Waliyo yali ayokya enkoko. N'akwata ekubo n'ateeka erudda. I know you ain't call yourself catch no attitude about this pit bull puppy face girl over here, man. Yamugamba ekituufu kiri nti kale sigamba nti oba nkuteekamu kibeera naye. Right now. Kano kamuseegeko omwana wandibadde okeesonyiwa kalinga akabbi. I just can't. I'm worried about it because at the end of the day, I'm in here doing all the work I can. Onaagera okuzza amaaso nga ssebo oli ali ku nkoko alya. Give all his glory and Agifumye embuto butaayiseemu enjaga. all of my needs. Ye n'atandise kulya nkoko. Just try not to mess stuff up. Onaagera okuzza amaaso nga agiri bubi. Agiri bubi ali mu jjiri n'agamba tufudde. Kyokka amunyumiza n'ebyamunyumiza tabiwulira. Yagamba bannaaye. Listen, man. See, that's your problem right there. I get all this shit, man. Yamugamba sigaana byonna byongamba mbitegeerera mbifuna. Hallelujah. Aleluya. Talina wadde n'ekimu kyabadde yekkaanya oli ali mu kulya nkoko. Yeah, we got Yajja musika ne gwessewo machavu. Sande machavu. Ali mu kulya nkoko. you be back here eating chicken all day. Don't be looking at me. Gwesebo tetwakolese kulya nkoko sande machavu twakolese kola mirimu. Tontunulira ate. To fix this shit. Do they own the establishment, sir? Then no, put it over. Tereze kitala. Mbwagwa tereze kitala. Nakitereza nekitandika okwaka. Do it. Blazing J. Omuyayi tayagala kukola mirimu oyo. Focused and attentive. I need perfection and professionalism on this floor. Now these Yabagamba nti essaawa zino neetaaga professionalism ku fureno. is Blazing J's fried chicken. Njaga tuddemu gezaako kubanga akafu kantu kafuula k'amaanyi. Blazing J's fried chicken. And side. Ayagala buli kaseera emaali ebanga nkoko yeeyitawo, nkoko yeetambula. Muwulidde kye mbagambye. Look up. Blazing J's was on fire. Yagamba nti mu kaseera katono Blazing J's yali etandise okwata fire. Bakasitoma batandika okudda. Mama's still in the hospital. The doc say she getting better. Era ng'agamba nti maama akyali mu ddwaliro, abasawo bagamba Fights herself again. kazi wattu agezaako okwetetenkanya. Kaseera ke kamu Taking notice. mukazi wattu naye yali atandise ogezaako kirabanga restaurant sebo ekuta akati I need all that chicken. kute waggulu ne wansi. Some more chicken fries. Banaye musooke mulete ku nkoko, tutetaga enkoko. Wali abaagala enkoko. Push him back there, man. Get that chicken popping around here. Can't believe it took all this time for me to get back. Sisobola kikkiriza mbu kintwalidde akaseera kano konna okubanga nkomawo gy'oli. Kono mbadde nkumisinga. Baaba nafunamu akadde najasiikana kannakyala. Laba nno omuyaayi. Omuyaayi yaddira butto oli butto alimu enjaga. N'amalira naddamu na mixi nga mbuto mwe bateeka enkoko. Ono yajja alabe. Agera okuzza amaaso nga buto ba mixi ze yagamba tufudde bannaaye. Kati ngenda kukola nti enjaga y'omuyaayi. Omuyaayi ate yaba ayagala kadyake. Kati yasooka n'abirowoozaamu awo. N'asooka aleetayo ku mutete gw'ensimbi. Oba yakagutuusa ne bakwata ekubo ne bamwongera drug endala. Kiriya. Meanwhile, Dutch taking our profits to re-up on his little secret ingredient. I don't know how I ain't see it. Yagamba nti nze nali ngenda maaso n'okubanga neewaana enkoko etambula saamanya nti omuyaayi ateekamu secret ingredient ye kwegamba alina ebirungo bye by'ekyama by'asuula mu nkoko. Let's get them smoked potato. Kati yagamba neewunya n'okwewunya okubanga saasobola birabirawo. Omuyaayi asuulamu kati enkoko gye balya erimu enjaga.
enkoko gye bali erimu enjaga naye ekola sente muganda wange. Kati ku sente ezo kwajja tambula ye enjaga teyagiteeka ku street, yagiteeka mu nkoko mu restaurant. Kati abantu enkoko bagirya. Omanyi okulya enkoko noga naye enkoko yawe lisigite njirya nzena nempulya nga ndi fresh, ndi enkoko nempulya nga nzena ndi okay. Oba enkoko yawe bagisiika batya? Enkoko ewooma, enkoko ekutulamu wena n'otuyana. Nachara yajja noono Rims, gold teeth. laba no gold teeth, rhymes. They're drug dealers. Tekiseegeza nti ba drug dealer. Abaana abamu nasoma nabaabo. We're always so square, man. Naye buli kaseera gwe bote bw'obitwala. Your money on flashy car. Kati nze neewuunya lwaki sente zonna bazimalira ku ebyo. It was Queen Elizabeth. Kati singa abadde n'abagereka Elizabeth n'ayitawo mu Rolls Royce ng'ayambadde ebintu eby'ebbeeyi wandigambye otya? Anti ekyo kirala. Point is, Ate kirala ki? money. I'm gonna open a nice. Ensonga eri nti gye bujja maaso eyo njagala nzigulawo bizinesi eri steady. Nga Blazing Jays. Like your boys at Blazing Jays. Olinga agamba nti bakyali bo bakabi. Totandika. Young. I have some errands I have to run, but I was hoping maybe later you and I could grab a drink. Agamba nti madde ndowoozaamu nnyina ebyokola naye madde nsaba oba sobola ofunamu ako okunywako nedda. Holiday night again. Ngenda ka date. Oh, I've got a date. Thank you very much. Nyina ka date weebale nnyo. Date? Loli bulijjo akeegwanyiza naye ssebo ebiseera ndowooza by'ayagalidde okagambiramu ensonga zate kalabikako kakyuka. It's called paint and sip. Yes. Kakaino nga tuvuddeyo Over here. kamugambye olwedde kalina date gye kagendako. Kakwate kubo ne kajja kasisikana sane. Bayina eno gye babaleeta ne mubeera kapo ne musiiga ebifaananyi babayigiriza ati ngeri muba endala. Eat the brush. Feel the stroke. Sirika naawe togeya mukazi jja kuwulira. We don't feel the stroke. It doesn't seem like she felt a stroke in quite some. Alabika amaze ebbanga nga tebamuyisaako bulaashi. I feel her pain. Nsobola otegeera obulumi bwalimu kubanga nange kirabika amaze ebbanga. Okakasa. Being a cop doesn't really. Omanyi okubeera omusirikale tekisi kyangu kwana oba kukwana. Abantu baba bakutya. No. Partially the hours. Ekisooka essaawa z'okoleramu. Are intimidated by my job. Ate ebiseera ebisinga n'abavubuka bakutya baba balaba omulimu oli ofiisa. Dating cops hasn't really worked. Ate okubeera n'abasirikale nakyo tekikola. Okwanibwa abasirikale nakya. Be nice. Why should I? Beera mulungi ku seya wange oyo. Talina tabu. Eri ani? You know, I always wanted to know. Omanyi? Have you ever thought about being anything else? Bulijjo mbeerawo nga njagala okubaako kyenkubuza wali olowoozezaako okukola omulimu omulala. Nedda. We all cops. It's just. Omanyi mu famire yaffe ffenna tubadde basirikali. Ekyo naawe okimanyi. I understand what you're saying. Nsobola ogezaako otegeera ky'ogamba. Work doesn't seem nearly as. Newankubadde kwegamba omulimu gwange sigamba nti gufaanagana n'ogugwo. Naye mu nsonga y'okubanga ofolowinga kwabo mu famire emirimu gye baba bakoze. Naffe jjajja waffe yali mufumbi. And legend has it that he played so good. Mu biseera biri ebikadde yali mu bandi ng'akubira mu bandi omuziki. Yali musufu mu band music. Era ng'ensuna gye yasunangamu giyita baamuyitanga Blazing. And that's how we ended up with the chicken shack. Era bwe yakwata ekkubo okomawo n'alyoka atandika ofumba enkoko bwetyo bwe twakomekera nga tulina restaurant efumba enkoko. Naye ate tewaŋŋamba kono munnaye ebiseera ebisinga nali nziruka wammwe kwewala kitaawo. Leka naawe ndi siriasi ku kyegamba. Nali saagala nkube kitaawo ssebo yalina shotgun ewaka. Wuliriza. Lwaki tetukoma ku by'okusiiga ne tuddamu leesi ne tufunamu akaseera. Kajja genda okuzza amaaso nga kalina akatoffaali n'agamba kweri. Mpozi ekirala. She grew up in that restaurant. Mumanyi maama wange yakulira mu restaurant eyo. She ended up running it. Era n'atuuka ekiseera n'agiddukanya kitaawe ng'amaze okuvaawo. Yasobola otubeezaawo ffena. Naye olabika nga atali musanyufu ku kyo. Tofuna mu bukyamu. So what's the problem? Mulimu gw'okufumba agwagala. Guess it's that my aspirations have taken me a lot farther than this place. Yagamba nti okusinziira ku ebyo bye yali ayagala. Bigger than just
just running a chick. Yali akimanyi bigenda kumwetika. Bimususse wano. N'okweyongerayo n'okusinga obosanga kye yali asuubira. Ekisukka mu kyokubanga yali agenda kubafumba nkoko. Lengera. I never said it, but kino mbadde sikigambanga. But the only reason I ever thought about staying. Gwe ensonga eyali esobola okundowozesa okusigala emabega. You being gone, you're the only reason I've ever thought about leaving. Kasita wafuluma n'ova ku kyalo, nange gwe ensonga eyali yandeetera okwagala okuva ku kyalo. N'akwateko bo n'amusimula kiisi. Baabano. Wow. Kagino mu kaseera kantu avaayo. Budde bwetoolola. Don't be a fool, honey. Your mama good. Yajja n'asooka akyalira maama ne batandika ozannyamu ku matatu kaziba teziri busa. Mama got scared. Okumanya nga Daki musa muzibu nnyo kyakola enkoko gy'afuma mu kayaga yagireeterako maama we. Namugamba maama. Kaka sino gyendeese ogenda kuwoomerwadde ne mukati. Ate lwaki ŋŋaana. Gravy. Baby, that's so sweet of you. I had to do it. Baba mama ng'atandika kulya eyo gy'olasiyo baginnyika mu kayaga buto wa kayaga. Yeah, because I knew you was going. Baby. Nategedde ojja gyagala mu ngeri emu endala. I was concerned. Wow. You would have a problem with me kind of playing with the recipe some. Yasooka maama n'abuuza ogifumba otya eno ng'ewooma. You know what I did was I took omanyi kye nakoze some mixes and blends of ayina mixes blends kano naamulya yeefumba. That one in particular is based in Himalayan garlic. Eyo nagitadde mu Himalaya garlic. And I learned that mu Himalaya garlic. Mbu kyekirungo ekikyasize kyekigiwoomya. Himalaya garlic gasiyambwa za ku kyalo. Dutch, look at this. Dutch olaba. Ate saagala ofule bujja kuseeyawo. Ate bujja bwaki. Afumbye enkoko yagitadde mu Himalaya garlic gasiya Himalaya garlic ku mbaavu. Wamwoyo muveeko talina kyasobola kutegeera. Olaba n'akabokisi n'ataddeko n'akabulandinje. Jayo nsooka endi enkoko yawoomye nedda ne mukati. So you can give him credit, I guess, for that. Maama naye gwe gyantwogeremu. Ono kyamusuukako ng'alaba ssebo roodi yetu yeefulo wa kabi alinga agamba restaurant yagizuukusizza. Kumbe ono yaleese ekirungo maŋŋa. Ni lwakuba tasobola kyogera kati yamuyita n'amugamba gyantu byogeremu mwana. Kiki ate? Mwana lasi olaba. Why I don't never get the credit? Ni lwaki nze byemankoze temumatira temunsiima. Ate okusiima kuki? Himalayan garlic. Ebyo byowooza mbu siima Himalaya garlic. What's wrong with Himalayan garlic? Ate kizibu ki ekiri ku Himalaya garlic? Gasiya rasta. You know what? Omanyi ki rasta? Did you miss? Ebyo byogenda maaso n'okwoza mbu simanyi haabu z'omikisinga. My kush. Omwo mulimu ssebo kayaga kange. Ekiki? That's my kush. Kayaga kange kenteekamu. And then making the wings. It fell out of my hand in there. Omanyi lwe baali batugoba byanvaamu ne bigwa mu buto kati we bigwa mu buto n'afuka maŋŋa. Kibula ebyo byowooza Himalaya garlic rasta nkubuulira ssebo kayaga kange. Ako kayaga kange rasta. Nze nkubuulira. I'm telling you. Nkubuulira mazima. Osaaga kono sisaaga. What the fuck is wrong? Kati biki by'okola naawe? Do you know how illegal this shit? Okimanyi nti bimenya mateeka. Gasiya. Don't you realize our family name, our restaurant, nigga? Okimanyi nti erinnya lya family ligenda gwa Matiga, restaurant egenda gwa Matiga. That chicken. I know. Abaana abato balya n'enkoko eyo kono nkimanyi obuto kyeki. Abato baba ne ice cream omanyi be bateekamu gwe mwana rasta. From all over town, buying all kind. I'm talking about 6 pieces. Me and a dude came in the other day and bought 20. Agamba ssebo omusajja yagenda luli n'agula piisi 6 n'amala n'adda n'agula piisi 20. Tukola ssente. You got clinking together. Olabika in your motherfucking head. Oyina ekikusumbwa mu mutwe ogwo gwe. You understand this? Osegera. Bikoma lwaleero. Bikoma lwaleero bifunga abasirikale tebannabakumanya. Done a whole lot of other done. Gwe ssebo nno nkoze bingi. Leka kumanyira. Ate nkugamba osinikamanya ozokoze bingi. Bikoma lwaleero. Ono yabasirikale abalwana. Omusawo. Nimwe omulabya ankute mbulago. We bituuse kati ngenda kwogera olulimi lwe mutegeera. Ngenda bogerera. Ngenda kwogera engeri gye mutegeera yatandika kuwemula. Mwandibadde mweteekateeka oba si kye muve wano. When I put that original badge away, that omanyi okugyawo baaji yange eri original kwagala sobola gezaako kwogera nammwe. Njagala mukwate bolozi yammwe. Alisize buli omu akwateko piisi emu. Bolo kwatako piisi emu. Because this is some real heavy shit. Kino kyengenda obagamba kikulu njagala mukiwulirize.
You should be sorry. Your mother needs you right now. Mwandi badali simwe kuba mitima. Mama mwabetaaga kati. Kyokka muli mu kuyombagana. Her condition is actually a little worse than we expected. Yagamba nti embeera eri mutagali n'okusinga kye twali tusuubira. Kikyotegeeza maani. Surgery. Isuufu kiiti yeetaaga kulongoosebwa. She has 2 months. Bw'aba talongoseddwa alina emyezi 2 aba agenda fuwa. Mwana. It ain't nothing to discuss. We got to have the surgery. Ekikulu kya byonna sajjale tugyetaaga, ekyo tekyetaaga kwogerako. Anti kyetaagisa ssente. Emitwalo 10 ejja $100 okusobola okumulongoosa. Emitwalo 10 ejja $100 lindako. Maama alina insurance, health insurance. Esobola omukavalinga kuva waggulu paka wansi. Anti tesobola kavalinga bino bya kumulongoosa mitwalo 10. In order to save my mother's life. Kati kyogamba nti okusobola otaasa obulamu bwa maama waffe tuteekeddwa okuba nga tukyafoodinga. Yeah? Insurance be some bullshit sometimes. Real shit. Yagamba insurance ebiseera ebisinga zibeera za kisitiro. That's crazy. Mwana ekyo nga kya bulalu. I guess they can't say my mother's dead. Kati maama wange agenda kufa. I wish I had better news. Simuli ngamba kale singa mbadde nyina amawulire amalungi. Nobody else we can talk to other than you. Kati tusobola kwogeramuko naye kulabanga. As it goes with this. Kino kigenda kubeera bwesiba nange. Crazy. Bya kisiro. Use all that strength that y'all got that y'all be fighting with. And stop acting like niggas around. Yabagamba essaawa kino mukazi wattu agenda maaso n'okukola n'ebirwadde byalina. Kati mulekerawo okugenda maaso n'okufucking around. Mwenyweze. Mwekwate mu bufuba mwenyweze. Nkimanyi musobola okukikola gwe ndaba maaso g'oli muntu ategeera. Ate ono ekyono kibulamu. Kati nkuwa mbasaba mu linnya lya Yesu Kristo. Mbanaye mbasaba. Just keep working with each other and listen as always. Njagala mugende maaso n'okubanga mulwana nga bwe musobola nga bulijjo. Yamusimba kaadi. Munkobere. Leeta kaadi giwenze. He got the last. Lasta wamuwadde ku luli kale ate lwaki omwongera? Lasta tomwongera giwenze. Mwana. Thank you. You know what we got to do. Nze manyi kye tulina okukola. No. Tetugenda mu bizinensi y'obulaza biveeko ebyo. Get mixed up in this damn film. Zetugenda kunteekamu ebyo ebintu ebimenya amateeka bagende bansibire bwereere. Teri agenda fuma nkoko yanjaga. Ate kati ogenda kukola ki? Now we already doing it. Already tukikola. Trapping already. Ate already kikola sente. Tukyongere mbongezi vibe. Let's get this money for mama's service. Zino sente kigenda kujjanjaba mama bamulongo sogenda kujjawo emitwalo 10 ejja $1. Considering that I ain't fooling. Hold up, listen. Linda ko sokoje. If we do this, bwe tuba bakola nsonga zino wulira. We gonna do it for mama. Tugenda kikola ku lwa maama. Surgery money and bwe tumala ofuna sente ez'okumulongoosa nga tukijjamu vibe. Owulira nga vibe tugisalamu bulaza. Yeah. The kids not buying the stuff, I'm with that. Ate teriguza abaana. Kona ekyoguza abaana nkiwulira naye ekyo bivaamu bulaza. Vibe bw'erinnya eba erinnye. See, I can't do this with you. Nze sobola. Kakairo bajja. Bamaze okukkiriza kuba asye tebakeetaaga maama asobole okulongoosebwa. Maama yali enkoko n'emuggunda. Enkoko yamuggunda n'asooka akuba busingiizi. Aya. Look at her, man. She has. Gwe sooka omulengere maama enkoko emukubye kyokka atowooza. Anti afunye ku tulo munnange. Kali baakwate kubo ne bajja. I hated to admit it, but Dutch was. Ekituufu kiri nti Dutch ekirowoozo kyaleeta sente. Bano abayaaye seyi ne banne. Bano ababeera n'olowooza tebaafuna sente ez'okupakinga emmotoka. Kali bwe bapakinga emmotoka bafuna ne kasente. Laba nno seyi. Wa. Tasuba kikkiriza nti alina amajja. Abantu bayika ku restaurant wali muganda ne bagula enkoko. Omuntu aba yakagula ekifi n'akwate kubona dda, aba yakagula bucket n'akwate kubona dda. Ayaya. Kali ate bajongeddemu vibe. Yes, sir. All right. Gwe kigenda kitya Sande Masavu yali mu kiyunko ono kiri kiriya. Too many green beans in there. Lwaki muno mulimu bibijanjalo bya kiragala. Ono nalina bayogera nabo ku simu ani boyogera naye. Waliwo abasajja abeeru baagala tumya nkoko baagala bucket nga 20 balina house party. Dekaleka sente atoziteeka wano. Zijeewo nno ate olinda kisi obakola sente. Zijeewo atolaba weeziri zijeewo. Bana yekiri ebweru. Agenda okuza amaaso nga Edi Mutu story kimwana. Mwana enkoko ya mwenzi jekawo empepaka wano. Enkoko sigitegeera. Enkoko manga. Anti mujimanye enkoko kabisa. Aye ate Edi Mutu ayagala ebintu ebikubakuba ebyo weebito byayagala. Kakati
nga tuvuddeyo twakwate kumetudde erudda luli aline kanakyala sibo kasobola okujja ewaka ne bafuna akaseera akalungi ennyo kamala naye okimanyi kyo tusobola okikola obulamu bwaffe wona obusigalidde nga talina atukubako mukono lwakubanga nabadde saaga tukikolere katandako kano ng'okyali muvubuka akali ewaka oli muyala eki tungamba nti ogenda kunfumbira ate lwaki nedda ki ekigaana nsobola ogenda nembako kyenkuteerateerawoko sirika naawe kandaba oba nsobola ogezaako okubaako kyenkuteerawo mpolampola yakwateko bonajja erudda ngeri gyali omufumbi omusufu munange ng'asooka amuteekerateekerawo yamufumbira mala omufumbira akamere n'amuleetera erudda kwata wairabika bulungi katulabe kikyoleese kandaba oba emmere evaawo nakyala agenda ogiryako nga ya wow ki bwe bituuse naatera okudda nateera agambye mbw I'm about to come again kwegamba That's some good tender love and care. Maybe some Larry Caesar salad, some truffle. Some of that special juice too. ziba teziri busano muto we yajja soko lindeko muto wazze You early in the morning. bannange ayina guno omuguya muganda wange My sister's drunk. ayina omuguya Oh, yeah, please. Come on, girls. Sit your ass down. tuuza akatoffaali kerudda naawe Stay. I told you I'm a motherfucking lady and I'm to be fucking sebo nnyina okufiibwako nzigirayo entebe ntuule final nomugirayo entebe atuule with some motherfucking manners. I know you go. gwe ninga gwemanyi Might have been inside a Blazing J's. yes anti mbaddeko eyo mu restauranti nga mbataasa kekano kekano akakazi akasirikale Girl, wrong. kekano akasiba kyali wange Start that shit in here. Now, bannange tibatandise okuyomba Anyways. Wow. waaw So you dating some ekisegezamu ababiri muli samsing Yes, the brother. nga ntobalengera yaseka busesi Why? kiki Yeah, what? kiki ekikusesa gwe that wama muveeko namanyi kimukubye you been always saying that he look like Tevin Campbell. That's what she said. She liked his first album, matuveeko bayaayi single that he you had. need to be ready to shut the fuck up. wandibadde osirisa ekimwakyo gwaba asirisa ekimwakyo naawe Anyways. Fuck, man. sirisa ekimwakyo gwayasama ennyo njasama But I mean, you know, wamaze kyenewunya kiri kimu kyokka he's a drug dealer. engeri gy'oli omusirikale ate oyo dragadiira kwegamba nze kinewunyisa He's like, baby, soko lindeko real Romeo and Juliet. kwegamba mbalaba bali Romeo and Juliet naye What are you talking? soko linde ono biki byayogera No game, bitch, cause ain't nothing like a motherfucking drug dealer, bitch. They take care of it, nailed it. yagamba gwe tokiraba badragadiira be baba ne sente tulabirira enviiri wama simanyi kyayogera alabika kimusekudde No, you need to Relax, stop. relax. obadde kikola ki ogenda kukola ki You know what? omanyi bwe bibeera bwe bityo kansoke enkwesonyiwemuko lindako togenda yakanda muyita nikati gwe lwaki tojjawo mukyegogwo bannange ononsonyiwa era mwegwana gwe sirisa ekimwakyo naawe gasiya That's the motherfucking problem. No, you motherfucking Walking tripping. around here looking like Lil Yachty. Oh, but you, naye mbutuufu oyasama huh? No. You fucking this yachty, huh? That You old hear ass me? Angela Bassett. That's what I got. Okay, I'm out. genda That shit. You out? You out? mulengere You out? Okay, kalinga atuula ku sepulingi I know what you're thinking, but I can explain. yamugamba manyi kikyolowooza wabula nsobola okunyonyola kuno ogenda kunyonyola kyate No, well, I'm not a drug dealer. nze siri drug dealer nga bw'ayogera oli There is about this much weed. kale tetuganye mu nkoko mulimu akayaga ekiki Okay, but it's not like that. naye tekiringa bw'osuubira Hey, munnange listen, it's the only way we could pay for mom's. yengeri yokka gye tusobola okufuna sente zinasobola okususulira mama waffe obujjanjabi What was I supposed to do? kati nze nandikoze kinali siina wadde olwataano What do you expect me to say? kati oyagala nkugamba eki nze ndi musirikale sobola kubeera naawe ng'odiringa mu njaga Any jeopardy if it wasn't for this. We almost got enough. amazima ga katuna mu gurusaani kutadde mu matiga senga namanya nti bigenda komekerawo ebiti niye tugenda kivaamu I mean, I'm not gonna turn. sigenda kulopa ku poliisi Can't be with you anymore. wabula kisobola kubeera naawe gwe ekyo kyoba omanya Listen, leka naawe bebi wuliriza nedda tekisoboka bireke tuyinza kubanga odiringa mu drugs odiringa mu njaga nemba nga ate olowooza kirabika kitya oyagala kuta reputation ya famire yaffe
Hey, I want to try that new Firebird special. Kati ono yajja agamba musoke munfunire ku special eyo. That for the baby? You better give me 50 and keep them. Ono yali amugamba nkoyo piece 10 ogenda ziwa mwana. Soko ontere 10 obusambi, nteerako 10 obuwawaatiro, ontereko 10 ebifuba. Yangu wakati. Ayagala chicken wings 10, drumsticks 10, ngogaseko ne breast 10. Piece 10 bazitekedde leta gwe. Utinika amanyo. Shakimu awedde emirimu. Leta mali. Byonna agenda biri abwomwe enkoko ya wano yamusobera. Ne kadayete soda ko kako, dayete soda kadeta. Lete mali. Bano bajja ne bashikana mabayo mu ddwaliro ne boogera muko naye. She got so much free chicken out of her. She Nkugambye wali enkoko etambula olutambula. Abasajja bali enkoko gena n'osika nayo. Abasajja nga bali enkoko ba eke bonna bagwera wali. Gwesebo wangi ya mukanje. Njagala osooka ompeeyo drumsticks 12, ompeeyo chicken wings 21. Bano bolaba akamala okulya neera bakomyewo ne bakola order. And to make it any worse, I get a call from my boss later that day. Talking about he need. Yagamba ne kyali kisinga okwasena kututuganye business yali etambula nga ndi mbweraliikirivu. N'ekyo kati bosi we nankubira essimu n'angamba nti neetaaga. Bosi yamukubira essimu n'amugamba mwetaaga mu bbanga etali awalajje ku mulimu. Bamwetaaga bubi nnyo Kamala. Kaino onagera okuza amaaso ku ssimu ya Blazowe. Yasindika mesere eri mukama we n'agamba nti nsazeewo ndizayininge kuba munnange. Ensonga eno ekwatagana ku family sobola gireka matiga bweti. Ono kye yakola yamwetika n'asooka amuleeta ebbali kaseera yategera ebizibu musaatu bye yali alina mu kaseera ako. Yamwetika n'asooka amuleetako mu kibaala. Sazeewo kwegamba stress emuggweko. Naye nkugambye ekiri mu kibaala. Anti mugamba ki? Soko leteka rose. Uli yacheka neda sebo. Nze sigenda kunywa ebyo byotumya biveeke ebyo naawe. Sigenda binywa. Neda masigenda kunywa byatumya biveeke ebyo. Omuyaye muje. Perch dinner, y'all got that perch dinner? We do not want no food. Why is you playing with people? Lwaki ozanyisa abantu bannange? I like perch. I don't even see how the hell I let you drag me out here on a Monday night of all. Kale neewunya n'okwewunya oba ekirowoozo kyavuddewo olyoko neetiko ndeeta eno bannange. That's the scariest thing of all. We getting money right now, man. Mama gonna be fine. Relax. Tugenda funa ssente. Maama agenda kubeera oke ssente zo weeziri. Right now. Maama agenda kujanjabwa agenda kubeera oke tekina kweraliikiriza akaseera kakufuna ssanyu. Abaali wano ng'omuguyi aguze yagamba tufudde bannange. Naye guno omuguyi agupoowa oba tegupoowa. Anti ogamba kibeya. Mumanyiganye oyo se obansibako naye. Bwe bamanyiganye bamusiba naye. You already know I don't even like your little yellow asses. You choke. Okay. Waaye mpola. Oyo mwana Blazo osimwagala ndetako nnyo oluvenge. Bullshit with this motherfucker. Osegeera. He be in that motherfucking back. Getting these motherfucking lap dances, nigga. I got the motherfucking stash. Wame mali natadde muno sente mweziri emali eri muno yonna. See, now, you know, I'm a veteran around here. I've been coming to Magic City before it was magic. Gweno kyoba omanya nti nze mu kibuga mbadde nzija mu abadde ajjanga mu Magical City before nga tenaba nakubeera mu Magic. Kanjira nkuleka awo nze kangende ne bano. Era ddala mutuufu mugende mwegwana mmwe. Banange ziba teziri busa. Kati neiba yajja. Neiba waabwe Mukya Johnson agenda okuzza amaaso Mukya Johnson mukazi mukaba muzibu.
katonda wange yamutunuulira mukya Jensen sirika toyasama laba nekiri eno njagala kulaba ku nagungugira ntekamu sete zange eziwererako ddala tomanyira leeta ebyokunywa kono nze syagala kummanyira syagala ndeeta ebyokunywa nga tobisasuli yenyumyako nga bwe balina restaurant etukunda mwandiise ne mulya ne ku nkoko yange enkoko yange erimu akayaga tandise nno byasama kumbe kiri kyofisha kipatana kya nakyala kyaliwo ne kisooka kibiri kode nga buli kimu kyonna yabadde agenda maaso n'okwasama bwe kimala okulikodinga byabadde ayogera ne kigambo ke mbw abadde awooza am the new KP am the new KP wegendereze gwe tonkwatira katima tuderuda bakwatiko baje basika ne KP. So this is going to be our last wame ensonga eri bweti guno gwe mulungu gwe tugenda osembayo twale Mario n'okuleetera ssente. Tonight we're done. Era ekyo kyolayo senga tumaliza tugenda kuba tumaze wagambye nti ogenda kundeka njogere of course kale kati osobola okwogera byonna byeweetaaga okugenda naye kasita mugambe omanyi gwe bwe buzibu bw'olina ebintu weefuula nnyo amanyi buli kimu kyonna nagambye ndeka tugende omugaga nze ngenda okwogera kati ogenze kweyogeza Rasta. You're welcome. See, there you go again, trying to. Oseemu ebintu byonna te ya Rasta weefuula omugezi abaaye 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 You mind? mufaayo senga Look, I know about the secret ingredient. yabagamba sigaana amanyi ku kiyitibwa secret ingredient kwegamba ekirungo ekyekyama ate gwe secret ingredient mitujojogera tutulina kiti secret ingredient naawe Alright, I may not be the sharpest tool in the shed, but I nyinza okuba nga siri mugezi mu bintu by'okufuma naye at least nyina kye nategedde kiki kyategeeza mubadde bakozesa draga ye bizinesi kyovula bibadde eboominga mwana byoyogerako gwe tobitegeera tolina kyomanyi n'asooka amuteerako maama nyabo babirikodi nze ng'ayogera So here's what's gonna happen. kati kigenda kubeera bwesiba nange I'm gonna keep putting my weed in, mugenda sigala nga muteka widi wange mu nkoko yammwe and I'm gonna rinse my money through the franchise. ngenda kwogera sente mu bizinensi eyo restaurant zizigejje zibeere nyingi nedda No hell. Did you hear what I said? wama towulire kyegambye ffe tukoma kyo kyalwaleero oli mulalu bw'ogambye mama wamwe ali atya ate mama waffe agirawa mu mboozi eno ebifa ebimuli byagaddeko no bimuli ki byoyogerako gwe ssebo si papa ayogedde ku maama waffe kati ate tulinda ki tudduke tugende tusooke tulabe maama bwali bajja maama yatuuka ebbali n'asooka ayita maama kiki nammwe mumbeeredde ki ndi bulungi saaga mweralike ki ekibaleese emisinde bwe mutyo waliwo omusajja aze wano nandeetera ebimuli biibyo era biva wa kepi mwana kikiko tewali nnyo maama tewali katusooke tugende tubyogeremu mwana What, man? Look, I told you not to talk to that man. nagambye toyogera na musajja oyo It don't matter how I talk to nobody. You done got us in bed with this maniac, and now he can get mama killed. oyo omusajja asobola okututtira nnyaffe Look, bro. I did get us in some shit, but I can get us out. siganyi nze yaleetawo embeera eno kwegamba neeterawo embeera etutadde mu bazibu naye tusobola ogivaamu Man, I'm gonna give you a chance just because I ain't got no choice. I'm gonna just let you know I have absolutely no confidence in how you gonna handle this shit. yali agamba nti agenda kufuna engeri gyakikola mukono siganyi obuzibu ennina sikwinamu confidence oba ogenda kikola otya simanyi nsaabusa bikireme kuleeta tagali nateera kola kyonna kyoteekeddwa okuba obala tulina ova mu kazambi ono wa sipapa ono aba ali wano anti ogamba ki yajja agezeko kyalira nakyala mu ddwaliro gye yali anti munaye mbadde maze ebbanga sikulaba sikuwulizako ono mbitegeera waawo
mbadde nkuleetedde n'ebino osooke wekkaanye olabe katonda wange welcome. nga bisufu we bali kusiima. Lovely day. Some cutie came by, brought me all those flowers. Agamba nti waliwo omusajja si bwe yayingidde wannasooka andeetera ebimuli ebyo byolengera erudda. Just flowers. Nakyala agenda obitulako ebimuli bisufu ate bya bbeeyi. You know, I just saw Sonny and Dutch in the. Ndabye Sani ne Dutch wali eri. Oh, no. Babadde boogera ku ki? They always fussing. Anti obamanyi bo buli kaseera babako ne bibateesa. Yeah, that's Okay. them. So Mbamanyi. Okay. You ain't spying on my boy. Tungamba nti oketta ku baana bange oyagala basiba mu nkono sisobola naawe. how long you know me? Omanyidde ebbanga ki? You know how much Sonny means to me. Okimanyi Sani nsonga nkulu nnyo gyendi. Tegeeza kikulu gyendi. Okay. Kati twadde erudda mu restaurant balina kye baagala oteesaako. Bakwateko ne baleeta seyingo gasseko n'akabinja ke. Ne babaleeta erudda mu restaurant. Tugenda kuleeta si papa munda wano. Wabula kitwagala mu recording ebyabayogera. Nze sigenda ku recordinga kintu kyonna kigenda kundetera tagali. Ogenda kuyingira wansi wali mu kabini. Seyi yagamba nze gwogenda oteeka mu kabini. Lwaki totaddeyo no mu kabini? Nze ndeese serubwato oli ajje n'emmundu. Seyi akaabye. Shut your ass up. Sirisi ekimwakyo. Bitch, or I'll shoot myself. Sirisi ekimwa basikinja kwese collaborate. Thank you. Wama weebale. Don't bring no gun. Nze size na mundu. Ye kyayagala beekweke basobole okulikodinga ebinaba biyogerwa. Go do your job. Kale mundu ndeese yakinga sigera gikozesa. Oli yekyanga. No more KP. Nze mwali ngambye ne musekula ate tagaya kuddamu tumanyira oyo si papa. Ng'asooka aswama ataddeko nno ye buli kaseera abeera n'akayaga kamu abanga akuta ogwataaba. Buli omu ye kale mwana nze bankweka wansi agenda wansi ekatekyararaje nze bankweka seyina akaaba tayagala genda wansi yo tayagala mukweka wansi. Bwe bituuse kati ngenda kusaba leka gwogenda okwogera nze ngenda ku easinga into it. Sigenda kubako kye wabula ngenda kubeerawo kwegamba kusakanyamu kitegeera. Man, I know how to be professional. Nze manyi engeri y'okubeera professional tolina kunnyonnyola ngeri yakubeera mu professional. Bamutumiza omuyaye ng'akwateko bajja. Gentlemen doing? Anti mugamba kiba gentleman bana nga tusanyusa okubalaba mwe bali kujja mu restaurant yaffe. How are you guys? Gye bali. Wow. The weather is so nice. Embeera y'obudde nnyungi olwaleero. Bano basooka ne beebuuza embeera y'obudde ekwataganirawo ku ki ekituleese. Coming from the south, Doppler radar says something different. But have you guys seen that thing with Donald Trump on the CNN? Leka abadde abagamba mwalaba ensonga ziri ezaddola kiki ekigenda maaso wano. Nothing wrong with that. Wama tewali kikyamu kyalina. You just probably got in that chicken a little too much. Genda osooke ye by the way genda osooke fumbira bakasto baklayenti soko bafumbire ku nkoko. That's my professional. Of course kangene nfumbe kale nkoko. Before you do that, phones. Before nga tona bagenda fumba nkoko musoke mutuwa amasimu gammwe. Masimu nsonga nkulu mugaleete. Ne bagawaayo. Kiki ate genda twaka tofaaliko gasiya genda. Make sure everything's secure. Kakasi nti buli kimu kyonna kiri secure genda weekebejja olabe. Why? Apologize on behalf of my brother. Ngenda sooka neetonde ku lwaka Blazo omanyi bintu bye oli bwe yayitawo seyina amulikoding gwe nkulikodinza katofaali madafaka. Called him, says you want to discuss business. Here we is. Wagambye twabadde awo ne tubeesamu ne tugala twetaaga okukola naawe tetuyinza kusuulirira twetaaga okukola bizinensi naawe. Although I think he may have forgotten the phone. Naye mulabika mulina kye mwerabidde muyina n'abagambye bizinesi tuganye tugenda kukola naye ate nze nziddukanya. Soka ne meeting nze nzitegeka jangu otuule wano sigenda tuula eyo. Sibaba sebo simanya maama nnyo okwekubyamu ku mizimu. Yakwate kubo n'ayitawo n'atuula waali. Like you have had your own relationship and your own, you know, you did. Yagamba nga bwe wagambye oyagala kwegamba tube ng'ekintu kikwasaganya ffenna. It's time for us to get to know each other. Kati ke kaseera tube nga tumanyigana. So now you can just go. Kati essaawa zino ogenda kumbuulira bye neetaaga okumanya. Nganza afumba weetaaga nteekemu enjaga yenkana ki era enjaga gy'oyagala nteekemu oyagala bika ki.
Wira tuwaga tumanye ogijjawa yani agikuwa bagikuwa mu kilo ki oyagala tutunde kilo zenkana mmeka sente mmeka zoyagala mu njaga njagala mmanye okwegala buli kimu kyonna kyomanyi nsobole okubanga tuli ku same page oshegera bwetyo bwenkyagala ensonga eri bweti nze sisobola kera kumakya gamba kyefu afumba kwegamba kyalina okozesa mu kufumba ebyo kati gwalina obikola so sinze ekyo tukiveeko tetukyogera kuno ate lwaki tetukyogerako kati nganze omufumbi neetaaga mmanye njaga kikaki waliwo eyekamokya waliwo eyabukisoja waliwo eyakwegamba neetaaga mmanye yani gyoleeta gwe sooka ompe ku nkoko mwana togiyisaawo buyisa leeta n'asooka amukwata oli musira tondikodingira ki Okay, because it's helping your mom, I'll tell you this. Yagamba nti bwe kiba kiyamba maama then ngenda kugamba kino. Enkoko yiyo njiresi yonna nga bweteekeddwa okubeera. Thank you so much. Weebale nnyo. So now that we partners. Kati okusinziira tuli bapatana. Get all the details. Twagala tuwe detail. Twagala tunya nti bye tubaddeko kakana. Obadde kigwe. Make you both very rich men. Ngina bafuula abagaga muwulira. Your chicken and a bunch. Mugenda kuddira enjaga yange mugiteeke mu nkoko ya mootyo wetumwagala wajjidde ddala koona wanaayogedde. Ziba tezibusa ne bawulira ebikoona. Abagambye ngina bawa enjaga yange mugiteeke mu nkoko yammwe mutunde. Ziba teziri busa nawe. Waliwo ebikoonye. Waayi sooka olaba ani yeekwese wansi eyo ko teri yeekwese. Agenda ogira seya bamuwadde enkoko emukubidde good them being true. And it's going left. It's going left. What you doing there? I'm going live. Daba non. Facebook live. Esawa zino laba. Tuino omuyayi rasta gwe twagala okwata. Last ono yeefula nnyo wakabi kati ekiriwo. Nze neekwese mu toilet. Bali mbaleseri bayinza okuba bakutte. Ate maama we baba banzise. Tokkiriza omuntu eno twala ebintu n'oyo musega tatwala ebintu byange. Simanyi bajja. Baleka bamukutte seyi. Seyi bamukutte. Tebakwata. Rodi yekebeja. Nakyaba agenda. I think I'm gonna pop into Blazing Jays really. Kangene nsooka empitireko ewa Blazing Jays ndabe ekiriyo ku restaurant. Uno bamusanga akoleza ikabanga. Kyekiganyireta mwana. Rasta nawe ekintu kino kikuba bulala rasta. Fucking ass over there. Now what the fuck did you think you were gonna do with? Kali gwe kicho badoloza kyogenda okozesa ka recording kano. Like that. Yeah? No. You gonna show this to the police? Kali mwali mwakabira ka police ejenkwate. Police. I don't know Yeah? you tripping. Ziba tezibusa kumbe nakyalaze officer. Polisi ye tumbako kyemukola. Oh shit. Thank you. Thank you. Wama we baro officer. Kumbe nona je. Powers, what are you doing? Ate Powers kikyokola. Good of a thing going on here, Sasha. You sure? Kumbe kyabikona ali ku side ya sipapa. Abagenda okuba nakyala. Ono yasekulirawo ekigwagwa. Bali ne bagwa wansi. Wewe. Tukata ku mundu rasta tokata ku mundu. Uli ayitamu atawanyika. Ebasoka tokwata ku mundu rasta akute mundu. Rasta akute mundu. Gwe kwata rasta kampe warai rasta kampe muntu nobera wansi enkoko yakubyono oli ambuzo ogera kanyo obogera wansi syokovweyo oli ebyasi nagamba sinema enyuma naye ngoroza nkulimba mwana borobali we rasta yagwe ekiko rasta abadde ki Lasta abadde ki? Aya, nakyala bamwokyeza. Nakyala bamukubye ekyasi ku mukono. Wamuli bulungi. Tewali agenda fulumano sana enkubuulira. Byasi byavuga. Lasta mwana. Neetaga mu magazine. Eyo mundu si ya magazine nawe yo revolver teetaga magazine. Kati je nani tegede bagamye kola mu mundu. Yeah? I guess this it, man. I love you. I love you too, bro. Mwana ndowooza ke kasira nkutotolere kimanyi oli sya nkwagala nange bwentu rasta mwe Family reunion for you boys, huh? ndowooza musobodde osiikanamu ne munyumyamuko batabani Speaking of kikyotegeeza The most, huh? Both you dead at the same time? mwembi mugenda kuba mufa mu kaseera ke kamu Officer who was avenging the murder of his partner. Come on, man. You's a hateful. It ain't like that. No!
abagenda sekula si papa yamwokyerawo. Yesu Kristo. Shut the fuck up. Musajja tamanyi kusirikona yasama nnyo. Naye nsobola okufuna abasirikale omulala nkolera abasirikale bangi. Damn shame these brave officers busted you and kyewunyisa okubanga bambi bano ba brave officers babakutte ate mwe ne mubasekula mushegera ne mubata owaye kume polisi ejje bakuyina gwe madafaka polisi yajja ne mukwata teeka emikono emabega w'omutwe ki ekigenda maaso bulaza. This is a whole motherfucking pickle. We got caught motherfucking putting the weed in the chicken, serving it to the damn customers, bitch. My baby hot business about to go in the hot plate. Ono yagamba kyewunyisa okubanga abagwagwa babali batunde enkoko nga bataddemu akayaga. Omwana wange yagenda kulya nkoko naye nga alinga oba kiki. Daba nono gwe si papa sebo. Gwe si papa tokuba daba nono akoleza enjaga maaso ga polisi ye talina kutya. Hey, so Sonny. Sonny. Sorry about your restaurant. Anti munayo nosonyiwa ku bya restaurant yo kono ize. Sometimes we all need a fresh start. Ebise bisinga fena tuba twetandika empantandiko empya. Oshegera. When you get done with bw'omaze omusiba omukono ogwo njagala nsooka enguto geeto gakijjemu enjawulo mutwala kawolongo gye ssaawa eno yennyini. Lasita gwe lasita biki byoyogera kiki kyobadde oyogera musimanyi omutwala kawolongo gyo kawolongo gyo waawa gyogenda omutwala. Lasita nkubulire lasita tumanyiira lasita tugende tosikambula lasita tambula tugende lasita tambula. Lord Mayor seya wange mwe mbabulira mwe bagenda bakwata ngenda fuluma. No evidence on him. Ekyennaku ekiriwo tetumwinaako bukakafu. Sokoleka ennyina bye nalikodi nje. Olengera agenda okuzza amaaso ssebo kino kyalikodi nze mu busiru bwakyo kirolesa ekikongo kyalikodi nze. Leeta vidiyo eno leeta. Genda okuzza amaaso okuwuliriza. Yeah, it's great. You have a future in filmmaking. Mu butuufu g'olina future mu filmmaking. Investigating Mr. Akatambi wakakute. Tubadde tumunoonyerezaako kumala ebbanga naye nga tetulina bukakafu naye kati kino kyokoze kitukolera. There's one issue though, fellas. Yes, waliwo obuzibu bumu. Video also. Mu kavidiyo kiraga nti ekituufu kirina mwe mubadde mudiiringa mu bintu bya draga. Weed in your chicken. Osekera mubadde muteeka n'enjaga mu nkoko. No. Nedda bulaza nedda. You're not who. Mukakane simu bwe twetaaga osiba. This is all over the news right now. Amawulire gafulumye edda. Just go away. Jaswa kubanga kyo tekigenda genda bugenzi bw'ekityo. Hold me accountable. District attorney yeetaaga listi omuntu gw'asobola okugezaako okukwasaganyizaako. Gwe basobola otwalirako. Ono yakkiriza batwale ye. Leka naawe tebatwala gwe leka batwale nze gwe braza ate batwale gwe. Leka batwale nze. Nedda naye ate sandyagadde batwale gwe. Labayo. Given the circumstances, okusya ku mbeera you are going to have to do some time, but bwe bituuse bagenda kusibayo sometime tebagenda bubasiba kinene kiri bagenda musibamu katini then bamale bamute. Kale naye mwebale oyo mugwago bulijjo twagala mukwata ije kaino balina omuvuga bamutwale ku polisi asibwe yajja Bloody finally in this bitch. Yagamba finally ngenda munda. Naye nkusaba emmotoka yange tojonoona. Motoka ngenda gikuuma. N'ekira CD zange tebazibba. Tekyali awuliriza CD naye motoka bateekamu flash. One last one. Kano ke kasembayo ndowooza. Happened to me in there. Ate singa abawo ekintu kako munda eyo kwata waneeno. Man, you got 90 days of rehab. Bagenda kuteeka mu rehab ya nnaku 9. Kati bamusiba mu kkomera bamutwala mu rehabilitation center for 90 days. Myezi 3. I'm gonna do this just this one time. Kano ngenda kanywako gumu gwokka sigenda kesibako nnyo kiri awo. Akantu nga kanyirira kano bannange. Hey man, I really do appreciate you doing this. Nsiimye nnyo okubanga kino genda kinkolera anti is a rasta. Obimanyi nawe rasta. Aya. I'm gonna be strong up Go get yourself together. Genda osoke wetereze anti ije ngenda fuluma nga nnyinamu. 89 days, bro. Ngenda kubeera kabijja. Love you. Naku 9. Yakwate kubona yeetoloola. Gova kayaga. Akayaga kano ebiseera ebisinga bagamba si katabu. It is a medicinal drug.
It is a medicinal herb. Nikisiizira. Waliwo abayinza okagwamu ne kabafukira ezike naye mu nsi ezimu bagenda bakakkiriza kati South Africa bagikkiriza eno. It may not be Michelin rated, but it's ours. And I can't say enough about that recreation out here. Yakwate kubo najja erudda. Kati bakwate kubo ssebo restaurant ne bagijja eri gye bali bagenda basumuya ne bagireeta eno. Kati eno gye bagirese teri abamanyi. Naye ssebo batunda enkoko erimu akayaga. Kino okuza amaaso maama ogamba ki? Baba, this is booming again. Mwana business esituse nateera kati yakabina teera. Blazing days, baby. And I got a surprise for you. Nakutegekeddeyo ne kano. Ka surprise. Ziba teziri busegaali nejja. This you, baby? Eno yani kono iyo bamugulidde gaali. Wa. Sente bayina ettooke kyo bayina eriwera. Yagamba nfudde nze. Nabagambye kasitema kayitibwa The Trap. Vijay Junior nga bulijjo. Ate nga bwe nabagambye Q's Bar and Grill esikanibwawo ku Kigende Nsambya. Yemuyitirayo ennaku ku Saturday. Ebira variety tubeerawo nga tugenda maaso n'okwasaganya omuziki ne kadrink kabeera massive muyitirayo. Mpozi n'ekirala olwokusatu ebeera comedy ku side ya Autospa. Ate nga ku Sunday ebeera bonfire kibeera massive. Autospa is the only place. Autospa emunyonyo emuyitirayo kibeera massive. Tubeera ne badijja ab'enjawulo. Mpozi ng'ogasseko ne ba MC bafu abakabi. MC is the business. Nicola Smith microphone general Buterevu kura EK Music za Plaza duka namba F14 kuma entrance show mugase kone Shafi for Service Center nagamba Ivan Kala Sports Center at the same time nagamba ne Tender Bridals ibade bakakutoshako analaba akadamu ngena kusabo sigale ngotudde Buterevu ne kabaka nasimiro kaga Tripayo versus Agency abashikana bwe rukulina ngando opposite wa stage banayo mugendeyo ebyaka bibyo ndaje ebiri mweraba.